Okusoma embalirira y'Oludda oluvuganya ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 guyindidde ku palamenti era nga gwetabiddwako ebibiina ebiri ku ludda oluwabula gavumenti, ababaka sako n'ebibiina by'obwannakyewa. Eno esomeddwa akulira oludda oluwabula gavumenti mu palamenti Joel Ssenyonyi nga yabumbye 7,400. Embalirira eyanjuddwa eri wansiko obuse 12 kweyo eya gavumenti ey'obuse 84 mu buwumbi 2 esuubirwa okwanjulwa mu palamenti gye bujjako. Tetuwakanya buwakanya criticizing nti gavumenti kino kyekola kikyamu ne kino kikyama. Tutunuulidde realistically nga ssente zigenda okubeera available ziri 71 trillion obutabalika 71. Era netugamba tuplaningire ezo. Eby'enjigiriza, eby'obulamu n'eby'obulimi bye bisinze okusibwako essira mu mbalirira eno, ab'oludda oluvuganya gye bagamba nti esoosowaza nnyo omuntu wa wansi. Tuteeke eddwaliro, amalagala malwaliro, abasawo basasulibwe bulungi, ba intern doctors basasulibwe kubanga bakola omulimu omunene. Netugamba nti ebyenjigiriza ssente zino gavumenti zeeteeka capitation grant bitwala 2 netugamba zongerezebweko. Ssenyonyi wano waasinzidde n'akuba ebituli mu mbalirira ya gavumenti gy'agamba nti yakunyigiriza nnyo omuntu wa wansi so ng'era yesigamye nnyo ku mabanja. Bagipaaluusa, ezo ssente teziriiwo. Era emyaka egiyise gyonna buli budget gavumenti gy'eva negamba nti kakati trillion bweziti omwaka ogwo gugenda okuggwako nga ssente ezo tezaalabika. Bannakyewa babaddewo mu kusoma embalirira eno nabo balaze obweraliikirivu ku mbalirira ya gavumenti gy'esuubirwa okwanja nga bagamba nti kumpi ebitundu 39 ku buli 100 byonna bisuubirwa kuvujjirirwa na kwewola. We are witnessing extreme poor financial decisions, a glaring kleptocracy which continues to enjoy power. Uganda is the second youngest population in the whole world after Niger. And yet, we have one of the highest rates of unemployment in the whole world. So you have a young population, but you have very high rates of unemployment. And the government is not bothered about that. Emisolo gavumenti gy'eteekateeka okwongera ku bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nagyo tegibuusiddwa maaso nga bagamba nti gyakwongera okunyigiriza omuntu wa wansi. N'omusolo gwe mupaatise ku bannayuganda nga ssente muzoonona muzigaba wano muziteeka mu classified n'ebirala ebitategeerekeka, ssente ezo zirina okukozesebwa obulungi. Ab'oludda oluvuganya bagamba nti waliwo bamusigansimbi gavumenti bezeekwatirako basobole okubaako n'ekyebakola mu by'obulamu n'ebyamakolero, wabula nga ne gye buli eno bannayuganda tebafunangamu muganyulo gwonna. Zino ssente ze mukwata ne muwa kampuni ez'obwannannyini ez'obwereere, lwaki temusasula abantu abababanja? Gavumenti yakasaasaanya obuwumbi 108 ku Inspire Africa Coffee era eyo ntungamu ya bwannannyini. Bannayuganda tebagiganyulwamu kiri awo, omuntu ssekinomu yagiganyulwamu. Dairy Biopharma gye baga nti egenda kukola eddagala bagiteekamu obuwumbi 724. Atya Sugar Factory terina sukaali avaayo. Ekyembalira okukyusibwa okuva ku buse 78 mu buwumbi 2 okudda ku buse 84 mu buwumbi 2 ababaka bagamba nti yakoleddwa mu ngeri ya kujungulula n'okunafuya enteekateeka y'embalirira n'obutawa bwerufu nga bagamba nti tewabaddeewo kwebuuza kumala mu kiseera ng'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 ekyali mu kubagibwa. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.